Alright, mbulamusiza ko banyabali basebo. Mwenna buli muje sinzira okula akatambika lokwetolo ensionna ngoli muna Uganda eranga ojagaliza ebirungi kasumenti buli bulungi. Nakula kusatu nakuza banziri 19 ezakonka ku mwezi ogwokusatu mwaka 2025. Ngabe nabasubiza ku machagali ontinja kuba ndabika kokko ku mutimbagano guno nadala ku bwenyi ekitabo. Ari tuwaye tuogere bigambo era nze nzuyo nga bulijjo soka babuzaako mwenna byomu gyosinzira okukalaba n'okukawuliza amaloboozi amarecording amanya mugamanyi bulungi nnyo sikyayagala kweyogerako naye nga mba ntwala obuvunaanyizibwa babuzaako mwenna bannayuganda byomu gyosinzira okulaba katambi kano abali mu diaspora mwenna mulamusizaako ba comrade nga sawuddeemu naye nga bulijjo nsoka kubuuza kwabo abagenda ewala ennyo abali mu America mbulamusiza ko likibuga nesaza mu Canada buli kibuga nesaza Bungereza buli kibuga nesaza mu semazinga abali mbulamusiza ko banyabali basebo mwenna gye musinzira okulaba katambi kano kasumenti muri bulungi mwe bale kola mwe bale kwebera mu kwagalansi yamwe ate bali betajiri ya mulugwe manyi bingi bibateganya naye ziwambaza ate gutateganya tuguza nvuma yonna gyoli nkusabira ofuna buli kiwagenda okufuna manyi oyino gumikiriza mu kokatu naye basabira gane mwenna bali mu diaspora bali mu Europe bali mu America bali mu Canada abali Bungereza wonna woli kakana saba mukama katonda wo nga bwokola buli kimu kijja kutuuka gyo gino kitwala n'okubeera bwe nva mu Europe mbanjo lekede simazinga ejo mulamusiza ku banyama basebo mwenna banagira nambe gye basaba ne banaba buli mutienda se kinu mujesuzo okola akatambi kano buli kusimazinga Asia buli munsi mwoli we bali kola we bali kwebereramu bwe nva mu Asia mbanjo lekede simazinga wa Middle East mbawala mulamusiza ku banyama basebo mwenna buli omu gyosinzira okola akatambi kano buli Middle East buli nsi yabona abogero lwalabu era nga bakkiriza mu ddiini y'Obuyisiraamu eya Nabi Muhammad awanga alalamula emirembe n'emirembe bona mu nsi kasipeti buli bulungi bwe balikola bwe mva Middle East mbanjerekedde simazinga wa Africa mulamusiza ku bakomredi mwenna buli omu gyesinzira okola akatambi kano buli mu Africa bwe balikola bwe balikobeera mu bali kwagala nsi ate bwe bali otajiri ya mulukwe nange ndi bulungi muganda wange mbagala nnyo mwenna manyi nti ziwambaza mbeera sinnungi naye mugumiikirize tulwane tudde waka kubanga ffenna yosiye tulina okubeera tulina okulwana okudde waka kubanga tetulina nsigo tugenda girekera abanyarwanda bagyefuuzizaamu naye tujja girwanyisa paka tunadde waka kale mwena bali mu Africa bulamusizaako buli nsi ekibuga nesaza bwoli ensi mwoli mu Africa kasubati buli bulungi bava mu Africa mbanjirekedde mu Uganda mbulamusizaako banyarwanda basebo mwenna abalangira n'ababejja basaba ne bannaava ababuli bwakabaka obusanga mu Uganda kasubati buli bulungi banyabali basebo abo mambuka abo Maserengeta mu bukiikadde mu bukiikakkono ne mu Buganda nkiddamu abasangibwa mu bwakabaka bwa Buganda mu Buganda mwenna mbulamusizaako ekigambo Buganda kiwumirayo serizizi naye nga bwe mbagibaga lunaku ffe tetuvaawo tulibaawo kasangawo kale tekajja kuvaawo kale mwenna mbulamusizaako abali mu Kampala Mukono Wakiso Ntebe mbaagala nnyo mwenna abali mu matakisi abali mu Butale abali mu Yafeesi abali makaga munga mutadeko TV gagadde munjolekeza amaaso gamwe mbulamusiza kasipeti buli bulungi mwe balikola kasubenti muri bulungi bwe nvaawo ekiddako mba mukimanye kusaasanya tambuza akatambi kano katuuke ku buli muntu yera kandi bali katuuseeko enkola ogimanyi Facebook si ya jjajjaawo si ya ssengawo si ya mujjawo si ya mwana wa mujjawo kwata bukwasi wali sharing oteekeyo wali olina option ya 10 sharing yako 9 akama kasigaddewo okateke ku account yo oba ku page yo ataina mu gukidyo access ku page eno aba asobola okulabira ki ku account wa page ransonga page za Facebook baziwabira ku machano lweggulo bazi limitinga lwakuba tuzikolera ku kifuba n'obugobi fe twagaana okuva we twatandikira tetumala gazonga tuddeyo twagaana kati zonna kyetukola tuzimirako yensonga kitubira ku Facebook ngo tuvaako naye nkusawo sharing page yange eno bagikola bicupuli bingi nnyo abantu baloza nenga sizezo ene original kale nkusaba gisaasanye osobola okukosa WhatsApp ng'osaasanya Messenger nibo kubira mukubiza simu muno mugate mukulu atumbudde njagala osaasanya akatambi kano katambule bulungi nnyo bwe mmala okugamba okasaasanya bote nsaba ompitira abantu wano wabanga nsaba ompitire barambaruga hara bere ku video eno nsaba ompitire mainstream media zibere ku TV ku live eno nsaba ompitire Nyando Yoseri Tibahabulwa Museveni abere ku video eno mutabani wa Muhoozi Kanyarugaba abere ku video eno omuntu yenna alina contact eya president wa Burkina Faso mupya Traore Ibrahim
naye amungambira mutaginge ajje ku video nkiddamu omuntu yenna amanyi omuntu wa Burkina Faso either ali mu government wali ku social media mutagire mugende president wa Burkina Faso mukuru mukuru Traore Ibrahim abere ku video eno naye mwetaga ku video eno bwe mala ojera mutagire president wa Robert Kyagulanyi Ssentamu abere ku video eno ekibiina kya National Platform kibere ku video eno njagala abefula bondo oluvuganya Museveni bere ku video eno njagala abaganda mubere ku video eno abalangira nabyo gye basava ne banava mubere ku video eno nsaba kuluma kutukwa Ssaabasajja Kabaka omuntu yenna amuliranye okumpi amugambe nti omukulu wazze twogere ensonga bwe mala okuyisaawo ensonga ezo nsaba mutagingira abantu bakyabazinga bonna nsaba mutagingira abantu bakyabazinga mwenna abasonga mwenna mbeetaaga kuno okuli abalangira n'abambejja abebusoga olulolo n'olulangira mu kitundu kyonna ekya Busoga famire zonna ennangire za Busoga zibere ku video eno nsaba mumpitire wano katuukire wa Busoga muvawala bukyanga olya myungu lero waliddemu Butanga njala mumpite katikiro wa Busoga abere ku video eno njala mumpitire Abasoga mwenna babere ku video eno bagambye nti yakafandali ng'eddya by'obukadde era nze mwe mbagamba nti muli steady nzija missing at your own risk kati mugenda kitegeera ekigaana emba okuseka neetenga omukira tugenda tambula mpola okusookera ddala sigenda boa kivulalugi wadde akalowoozo okujjako obabuuzaako n'okubategeeza tekigenda mu maaso ngira kubala security alert egenda kubeera ya president ne bafoot soldier bonna kati ndowooza njala tutandike olw'ensonga tugende tulina butomanyi tugenda kukola essaawa 2 zokka then tulyoka tusimbule mumpulidde bulungi nnyo alright tutandikidde wa okusookera ddala njagala okutwala omukisa guno okubaza president wa Robert Kyagulanyi Ssentamu olukiiko olufuzi olwa National Platform People Power saako balooya bonna aba National Platform abakola omulimu gw'okukoleza bakomredi baffe bonna abawambiddwa okwetola eggwanga lyaffe mwenna mwebale nnyo mubale ddala omulimu gw'omukola temujjanga okwo mwebale kukola kati tugenda tambula video eno mpola tugenda soka na security alert eno gyenjagala okusooka okutegeeza president agitegere bulungi nnyo tuke tusimbule mu maaso alright Mr. President Robert Kyagulanyi Ssentamu njagala obubaka buno bukusange nga wa security alert ne bakomredi mwenna ababeera kavule okukavule ku kitebe kya National Platform bafoot soldiers n'abantu mwenna njagala muwulirize security alert eno njagala president ebutuukeko n'abantu bonna kuba tetunnatandika video alright Mr. President njagala security alert eno ekusange nga ogiwuliriza bulungi n'abalala okwerira sibuti ensanafu wabula etambula egaludde mubadde mulaba ku mitimbagano egy'enjawulo nga eyeyita omwogezi ompya ow'amagye Chris Magezi gwe bakasuumusa ne bamuyita acting spokesperson agambye media olwaleero mainstream media nti Robert Kyagulanyi Ssentamu n'ekibiina kye kya National Platform kitendeka abasirikale abe batendeka okubeera nti baŋŋanga obutabanguko obugenda okujja mubigenda okujjamu okuma omukalulu n'okwagala okutawaanya eggwanga kibujjako katono bano olw'okuba nti bawulidde president ng'agamba buli mukulembeze yenna agezeeko okuzimba eggaali abasajja bano ekigambo okuzimba eggaali bakitidde nnyo nkiddamu abasajja batidde ekigambo kye bayita eggaali meeting zitula after meeting basooka kwebuza eggaali kye bagamba mubuze Christopher Damuli yabadde nga akuyetinga eggaali mu Kampala nga ziba mu ghetto kati eggaali yabatiisizza kati ono omwogezi ompya owa rigimu eya Muhoozi Kainerugaba General Bigodo ago bayita Chris Magezi agambye mawulire ogwaleero nti Robert Kyagulanyi Ssentamu n'ekibiina kya National Platform kigezaako nnyo okuzimba amagye agagenda okuba nti galeeta obutabanguko mu ggwanga olwaleero akawungeezi mukulu Norbert Mawobe kiriwa kiwanuka David Muhoozi ne Muhoozi Kainerugaba General Bigodo babadde ne meeting nga bagezaako okulaba bute bagenda okuba nga bagezaako bute bagenda okuframinga emisango bagiteeke ku kibiina kya National Platform kiwandula saako n'okukifuula ekibiina ky'abatujju
ekyeteeseteese okujja ku gavumenti nga bakozesa amaanyi. So njagadde tegeeza president abeere nga amanyi. Mujjukire nti bakimanyi bulungi nnyo okusinziira ku lipooti yabaweebwa ebitongole bya Museveni ebikesi byetera omuli ekya ISO ne Ssemwanga babagamba nti ebitundu 75 ku buli 100 amagye aga UPDF gonna gawagira Robert Kyagulanyi Ssentamu ne poliisi yennyini ewagira Robert Kyagulanyi Ssentamu kati bali mu kutiitiira. Kino kyabalazeko mu kalulu akabadde kawempe ne batya ne bagamba kyekiwunya ekyabateesezza. Kati ekyo kireesa obuzibu. Bwe kireeta obuzibu ndowooza eyo security alert esooka kasooka engiteekaawo president amanye bano kiba pulaninga. Bwe mmala awo ngenze ku yookubiri. Bwe mmala awo ngenze ku yookubiri. Kati eyookubiri Mr. President esigi bamemba parliament ba comrade mwenna abawangalira ku kiro kya national platform either ng'eriyo omukolo oba eriyo press conference oba eriyo kintu kyonna. Nze omulimu ogwange ogwakwe exposinga na kubataasa mu ngeri yonna esoboka. Seetaaga muntu na Uganda yenna affe. Njagala munna Uganda yenna nga mukuumidde wamu. Mr. President n'abakulembeze bonna ba national platform njagala bategeeza nti ku kitebe kyaffe waliwo omwami alina edduuka liri opposite n'ekitebe ekyo. Omwami oyo bamuyita Kasasa. Kasasa oyo kamyufu yatambuza amasannyalaze gonna amabbe mu bitundu bya wonna Kavule Magalaji bikyane wonna Kavule side eno yenneemu yammanga bamanyi bulungi nnyo. Omwami oyo kamyufu naye ng'ate mukozi wa ISO wadde alina edduuka awo. Wabula omwami ono bw'abeera mukozi wa ISO mu meeting ezimu ze yabaddemu ng'ayogera bamukootinze ne bamukwata bulungi nnyo nabagamba walamu katulinawo bambega ng'agamba nubwe tufuukidde ekizibu era tugenda gikola ekikyamu abaana bafuutusoya tugenda bakola ekikyamu kyonna ekisoboka tugenda kikola tubatuuseeko obulabe bwe kiba kisaana bona bayiwa lumu tubayiwe lumu. Naye omwami ono jjukira alina akaduuka. Abaana baffe bagulawo ebyokulya bagulawo amazzi bagulawo buli kimu era kiteeberezebwa nti omwami ono ebintu by'atunda omuli ebyokunywa byonna biri tempered olw'ensonga nti mukozi wa state. Omwami ono Kasasa ebifaananyi ngenda bibalaga bw'anaaba wakana ntwale mu mbuga kubanga nze ina intelligence yange. Mwenna basinga obungi ku kitebe mugenda mutegeera ng'omwami ono gubadde musege era ng'alina enge efutwa n'efuga bbi kibiina kya national platform era abaana basinga bagulawo ekintu mu mwezi guno nga gutandika genda weekereze wagulawo soda wagulawo mazzi wagulawo kyakulya genda weetegeke kubanga omwami ono wa ISO era mukuba alina enteekateeka eziwa abaana baffe obutwa. Omwami ono yono yoyo Kasasa olubuto oyo omunene olumulinga entomo ya Kasasiro nze njagala genda mpa waabire yoyo Kasasa mwena babeera ku kitebe mumanyi bulungi nnyo. Kambawo ekifaananyi ekirala omulala bw'atunulanga yeenyinyimbwa alinga gwebakuumidde omukka yoyo Kasasa alina edduuka awo opposite Kavule. Mwami musiraamu weewuunye naye mutemu muzibu. Kambawo ekifaananyi ekirala mulyoke mutegere bulungi nnyo. Musajja gwe twogerako ye Musa Kasasa, amannya ge ye Musa Kasasa, ali opposite ekitebe kya national platform. Yoyo Musa Kasasa abaana basinga obungi obadde ogula ebyokunywa these days omwami oyo mugende mwekebere ng'obudde bukyali. Abasinga obungi okufuna reference eno n'ogikakasa mujja kutegeera nga bakomere batandise obagamba nti Lumbuye ekiyayogedde kituufu mayinza byange mbyogera kati ng'agula essowaani. Omwami ono akola underground mu kamyufu w'amasannyalaze naye ng'ate bw'abega kati bamuwadde mission yakubanga atandika okusupplying ebyokulya n'ebyokunywa ng'abaana bigulawo ensonga nti wali opposite nga ye akola omulimu ogugwe ogw'okusaanyaawo abaana ba national platform bulungi nnyo. Kati awo tuvuddewo ku security alert wawedde. Kati akatambi katandise bulungi nnyo era tutandise bwe tuti. Okusookera ddala njala okwebaza balooya omukulembeze waffe n'abantu mwenna abali mu Uganda. Kyetwagalizanga embazzi ekibuyaga asudde. Video gye nakoze ku lunaku olwokubiri nabagambye nti political wing ya National Advance Movement oba ya National Robbers Movement NRM
yafa n'okuzika kwaggwa. Essaawa zino bagezaako obugeza kwogera na kukubirira naye kikyagaanye. Ensonga lwaki Yoseri abadde atambula buli kitundu nga simanya akola ku kunoonyereza ebya PDM, emmese eridde sabbuuni avuddemu kawo ate enkwefusa ssekkoko, ebyo byonna bibadde byakwebuzaabuza kugezaako naye nga tebalina ground work. Ne mbagamba nti bagenda kukozesa kati magye era ne bagamba tugenda kati kufeesinga National Resistance Army PDF. Wotwogerera essaawa zino abasajja bali mu panic etya. Bakomredi baffe mu maserengeta ga Uganda mu western side of the country okuli comrade no gbakutte gbawambye ekifaananyi bannakisevinze wano nyinza okuba saakisevinze ne mwamutegedde gbakutte almost ndoza coordinator n'omukyala gbakutte bonna n'abala bangi bagenda abanoonya olw'ensonga bagenza okiraba nga formation etandise okukula mu western side of the country. Formation etandise okukula, abantu kituufu baagala change. Museveni wamanya nti si munnaabwe, so kati batandise okuwamba abantu baffe nga bateeka mu ddoola babawambale batwala mu Tocha Chambers nenjala okubaza balooya babagoberera n'abeba exposinga okuba nti bo balikola mulimu guno. So pressure ebali mu binenje badde basuubira nti balina obuwangizi mu maserengeta wonna ekintu kibonoonyeseeko. Kati bali mu pressure ey'amaanyi. Awo tuvuddewo. Tugenda kudda wano. Mugenda kiwulira. Kati simanyi tutandikire luddayo watuufu. Banga video ya leero yo nzibu mukko ngenda gikolamu ebitundu bibiri naye ndowooza kansoke mmalo confirming information gye nabawa. Kansoke mmalo confirming information gye nakola ki gye nabawa. Nabawako information wano abamu ne mulowooza nti nze information yange nze njigoberera bulungi nnyo. Mujjukira ku birthday surprise parade president gye baamutegekera ku kitebe ekavule. Ye yasinga okuvaako obuzibu n'okutuuka olwaleero. Kati president byaga tukole eggaali aba NRM besiba pampa. Mu kwesiba pampa batidde. Bagamba watiifu nga buli ku kyalo kuliko abantu 20 nga ggaali kuva ku Rusugwano. Nga buli ku kyalo kuliko abantu 20 okwetoola eggwanga lyonna. They can't manage those people. Tebalina money power esobola okumanaginga abaana abo. Kati batidde. Mujjukira bwe bakola parade eyo nenzija ne bawa story nti bayita mpuga de mpuga maana bamuyita Muhozi n'amuyita ne Salimu Sale. Mpuga maana yagamba Museveni nti ebintu ebibadde tabimanyi naye kyamanyiko kiri ekintu kimu nti abaana basinga obungi ba returnees okuva Iraq n'Afugani abaana abali ku parade bamanyi ebika by'emmundu bamanyi buli kimu bali well equipped bajasi nakibagamba mukyajjukira bulungi. Njagala jjukira information nga parade emaze okuteeka parade ya birthday surprise parade bwe yaliwo. Njagala awandika no comment agambe nti message wagifulumya. Kati ababadde ku Natasha Broad ababadde ku Bukedde ku platform yabaddeko Honorable Nalukola ne yabaddeko Kabanda omusajja obunyolero yito Muganda abagibaddeko mwawudde Kabanda byayogedde byawukana ne information gye nabawa ku mpuga kiyagamba Museveni nti abaana bonna bali mu Nuupu bonna baana balitanizi kuva Iraka. Mwaliko wano njagala abantu 10 abaga nti mwaliko nga njagala kujjuliza mpuga kiyagamba Museveni ne Salimu Sale ne Muhozi. Mwangu nakalaba kwa basatu baga nti baliko. Nona agambi yaliko abana. Yes, katika ambazanyira akatambi muwulire bulungi nnyo. Ono bwate bwe yayogedde. Bana abasajja baabana bakamyufu abamu baava na Iraq. Abamu baava Iraq gamba jabeera. Nze nali nnina omubaka Sewungu twali ku TV nga ne mundu buli gye bakutaagimanya amanyi n'ebbeeyi yaayo. Never joke with the information. Nkaddemu ulira bana abasajja baabana bakamyufu abamu baava na Iraq. Abamu baava Iraq gamba jabeera. Nze nali nnina omubaka Sewungu twali ku TV nga ne mundu buli gye bakutaagimanya amanyi n'ebbeeyi yaayo. Nti abamu baava Iraq
kijuliriza bayita mpunga kwaliko Salimu Sale Museveni ne Muhoozi bayita mpunga nga bagala information ekwata ku parade yo programana n'abagamba nti abaana basinga uyo mwala be balitani bava Iraq bamanye mundu bamanye bombo bamanye vuga taka vuga birole segeranga kiki tubakwata kati bagenda otandika okukwata ngati wali muntu n'omugo bagenda kukwata kati kyekizibu kye balina kati ono kabanda confirmize information ginabawa tukyagenda mu maaso video tenaba kati abatuvaawo nga mumaze otegeera bulungi does the pressure increase or decrease mudala increase or decrease kati wali okulya n'okukomba essowaani awo kati mujja kitegeera buli omu ajja kumanya wawaagwa manyi mwagala violence ne sinatuuka musooke mundeke mu violence nja kujjayo eyo kati kansooke bawo kino nakyo mukitegeere bulungi nnyo muganda wange Masaba Jebi Muwonge n'abala bona ba freedom fighters ba activists abali ku Twitter space n'abala bakozesa Twitter space n'abali ku Facebook abali ku TikTok abali mu West African countries abasobola okugenda ne basinikinga into Sierra Leone bodo bakanjala mu butambuze abasinga obungi mwalabye omukulembeze wa Burkina Faso Ibrahim Traoré nga bamuwadde invitation okujja Uganda mulimu abantu balina endowooza bbiri nze ngenda bawako endowooza yange okusinzira ku sources zange mumpulira bulungi nnyo ngenda bawako okusinzira ku sources zange kati naye n'eyokubiri ngenda gibawako katono nnyo nenze kambawo okusinzira ku information nga bwe nagifunye kiri bwe kiti kitwale nti gwe nayagala okufuna gavumenti empya n'okujjako Museveni mubale 25% 75% kati emundu tuzolekeze Muhoozi nchiddamu Museveni mbale 25% emundu esinga tuzolekeze Muhoozi kubanga formation yatandika dda kyovula nti kati he can appoint he can recruit mukitegete asobola okulonda asobola okukuza ng'olwo asetinga amagye gagenda okukula nago okufuga nago n'abantu bagenda okufuga nabo automatically tuyingira into a military dictatorship ready by the one and only brainless local defense general dere drinking general oba genetically modified general atagenda nga ku battlefield go bazimba kati bagala kuzimba kifaananyi ki one Museveni okuyita Captain Traoré okujja bagala kozesa ejjinja limu ku binyonyi bibiri ekisokera ddala Museveni ayagala kulaga ensi nti amagye under the military rule nti amagye gasobola okudevelopinga eggwanga nga basivilian tebali involved nkiddamu under military rule nti amagye gasobola okuzimba eggwanga nga basivilian tebaliimu nga Traoré bwe yawamba nga wamagye ne babagenze kusinkana ba foreign delegates oba ne bagenze ku foreign mission Traoré abeera military attire oba mu uniform ebintu byonna abikola nga wamagye kati olw'okuba nti n'omwana Museveni yamuzimbira mu kifaananyi ky'amagye si civilian kati baagala kuyita omusajja ono muvubuka bamuleete e Kampala boyogere naye bamukozesenga ekifaananyi okisiiga nti ne Muhoozi Kanyirugaba naye engeri gyali wa military asobola okutwala eggwanga nga wamagye nga teyeetaaze involvement yonna ya democracy oba ya civilian kyova nti Museveni yakulyetinga dda ekkubo nti buli bizinensi yonna esoboka yagiteekamu magye kati gagicontrolinga olwo tugenda mu military dictatorship regime baagala kuleeta Traoré afune ebifaananyi okwogera apraising Muhoozi ne Museveni engeri bakozesezza military rule okuba nti bakulaakulanya eggwanga kati kizimbe ekifaananyi kya Traoré bakivuuge nga bakizza wa Muhoozi kyekifaananyi ekitufu mwera kyembadde temunategeera kyekimuleeta but in the other hand mpulira bulungi in the other hand mujjukire Yoseeri y'omukuba bw'omukuba kaliisoliiso ne kati simanyi oba akyali y'omukuba kaliisoliiso abadikiteeta okwetoola ensi yonna ne bansanga bisibe abasobola okuweebwa mission okujja obakulembeze bannaabwe ababafuukidde bakulembeze bannaabwe ekizibu baba kitegedde manyi njagala oluganda lwenjogera wano nga monna Uganda yekka yalutegeera si mulala dduvunula kugolola Moses opulya bulungi nnyo
oluganda lwenjogera wano njala ndogere nga si kizibu duteeka mu gola duvunla nga gomana Uganda gwe kagwa lutegeera kati Museveni abadde kaliisoliiso waba bamusibira mu bbwa bansanga bisibe abamu bazungu abamu ku lukalu lwa Africa ng'abagirawo abakulembeze bannaabo abatiisatiisa ng'ani Ndadaye owa Burundi yali Ndadaye owa Burundi Byarimana owa Rwanda jangu Pombe Magufuli genda omugenzi John Garanga ompya bulungi genda ewa omusajja ne owa Kongo Desire Rent Kabila obala bulungi nnyo gende Somalia kati ye bamukozesa ekyo kati no Amanda Ibrahimu Traore bw'ateegendereza ennyonga ze n'akasatiro n'akajanja kasumagizi yalida yandigwa mu katego k'ono naye ng'ekifaananyi ky'ekusigira nti bamuleeta kuwa galinga amasanyalaze mu bagawo muhoozi naye generator terimu oil terimu wadde copper wires generator eryawo yafaafaagana ddaka gye bajja okusiga ekifaananyi mutegedde bulungi so njagala ntegeeze bannayuganda mutegeeze omusajja oyo ku Twitter Traore tageeza najje Uganda naye wadde mba okujja bye bagenda omubalira bingi nnyo ekisooka baagala mubalira nti awa amasanyalaze muhoozi tubateeke mbita dictatorship bamale then waliwo mission enda eyinza okuvaawo nga bamaze omuwakanya okawulire n'afanga abakulembeze abalala badde baagala babagirewo ndoza mukitegedde bulungi kubanga Museveni kirumira mpiri bbiri luganda lutuufu Museveni kirumira mpiri bbiri ye alinga edde kuba yatonyanga wavangayo buno obusota obwabiranga n'emitwe ebiri kadde Museveni bwatyo so nze mutegedde bulungi nnyo so kati mukitegedde bulungi nnyo mukifunye bulungi so mutegeeze Ibrahim Traore oyo omunamagye bw'ajja Uganda ajje at his own risk tubanaga tumaze otegera ekigendera kya mukitegedde bulungi nnyo awo saagala kulwawo nawo njagadde mutegeere bulungi so abali ku Twitter abali ku Facebook abali ku TikTok ne bannayuganda basobola okufuna amasimu okubira omwami okumutegeeza mutegeeza najje Kampala kubanga naffe kennyini tetumwetaaga asigale mu nsi yange kulaakulanye ffe naffe atuleke n'ebizibu byaffe as simple as that okitegedde bulungi nnyo kati awo tuvuddewo katugende ku information yali yatuleese kati atakulekera nawe tumulekera ennyanja ekuttoomera Yosiriti Bahabura takyalina option ani agera muddira mu bigere yensonga lwaki kati bakubirira muhoozi okuba nti atwala oba awamba eggwanga eyo in any possible way there is a possibility of a coup d'etat kubanga bakyogenda mu kalulu bakimanyi bulungi 99% tugenda bakuba akalu n'enviri zinyooke so baagala nnyo creatinga chaos muhoozi awambe naye jjukira nti bamaze obulwadde okudividinga mu forces zaabwe amagye agamu gali Sudan amagye amala gali Congo amala gali Somalia kati bakisangamu obuzibu okuba nti amagye gasobola okuvereka cover up ekinyalo njala mukitegeere buli kintu kyonna kyo twogera ffe tuli bayeekerawo ku internet tuli bayeekerawo gera information ng'ensi egira twagala kusala mu bigambo twogera tuyogera bulungi nnyo kati bwe nabadde njogera ku nsonga z'e Rwanda bwe bataddeko ku Rwanda sanctions biki ne mbamba na Uganda abalina emitwe giringa ejja Balambaluga hali ne babuuza ate kati ensonga za Rwanda zitukwatirako wa ffe nga bannayuganda era zijjako zitya Museveni kati abalina endowooza ng'eya Balambaluga hala nga namwe mulina emitwe nga mwagisigaza gisazisa kkubo na kumanya kkubo lye batwala mu magulu g'abakyala bammwe kuba yeetegera gye mwasigaza ndi wano bategeeza Godfather wa Muhoozi yasigala ali omuntu ogu bamuyita Pilato nkiddamu Godfather wa gundi wa Muhoozi bamuyita Pilato yekka era since 1986 sente za Uganda budget ne properties n'ebintu byonna bibadde bigenda Rwanda direct so in case bana Uganda twali twajja kodda Museveni nga tufunye fake opposition bana basajja bali bagenda kudduka nga bayingira kubanga yisefu heaven yaabwe naye kati omuntu yekka abadde alina okutaasa Muhoozi ye Kagame kali Pilato kati Pilato biba bimwonogedde ono Godfather naye ali mu kankana abatakyasobola kusupportinga mwana ono yekka abasiga tewali asobola kusupportinga mwana kati eri bwe kiba kifumba mutuko owa Pilato nga neta asula ku butaake ng'akuya mutamivu tamanya ebiruba n'agiya tamanyi ffe kiba kituyamba sanctions omukuba omujjako ssente omukola kati ffe kiba kituyamba kiba kimuwekeninga nti eno we tunyenyaamu baba tebalinayo badda
zo mukitegedde bulungi yo Pilato ali kumpisa atudde mu kalakata ekyo mukitegedde kati nakyo kino kankuwa assurance Museveni bw'atakyusa constitution ya Uganda Muhoozi talina waasobola kufuga ggwanga Uganda wadde bannabyabufuzi amu bamanyi okwewunzika wano nze navaayo nembaleetera certificate ya Muhoozi ne mbagamba si munna Uganda eyo gye mwalabe Willy Byanyima ng'agireese nali nagireetadde emyaka ena emabega nkiddamu certificate ya Muhoozi eraga nti si munna Uganda ne mbalaganyita amanya g'amatuufu ne nnyina mutuufu nze nasooka okugireeta emyaka 5 emabega 5 years back Willy Byanyima yabaleetedde mawulu ebalaga si munna Uganda certificate nagibalagadda yino nkyagina mu origino yayo nga bwe nagibalaga nze serabira bintu byange mba nayo yino eno yo origino gye nabalaga mugira bulungi nnyo eno yo origino gye nabalaga eyange muve ku ya Willy Byanyima mugira bulungi nnyo eno ye yange gye nabalaga 5 years back erimu ne siiru eraga nti Muhoozi si munna Uganda nembalaga n'obbalaga nembagamba Muhoozi Kanyerugaba gemanyage kitaawo yeyo Seriti Bahabulwa Rutabayisirwa mu myaka we yazaalira Muhoozi ayina emyaka 30 ng'era wano gundi birth certificate kulaga nti taata we yazaalibwa Ttale Rwanda era kitaawo wa Muhoozi yali operative owa Uganda State Research Bureau Mama we ye Hope Kaheru ye mama Museveni we yamuzalira n'emyaka 25 nga ye mama ono yali ava Fort Portal gye baali bamuzaala ye muganda wa Mwenda ne kojja omulala gwe bayita Kahanga Muhanga kati mutegedde bulungi nnyo kati abantu bana information bagimanye kati ono Kagege ye nini yavayo ku Natasha Broadcasting Service nayisawo information bakimanyi bulungi nnyo kati njagalize Kagege ng'akyalimu amagezi agategeera nga tannayononeka buli kimu bakimanyi Muhoozi tasobola kufuga ggwanga eyo ne bw'akola okujja nga bakyusiza ssemateeka wulira ono Kagege Muhoozi is not eligible to stand to be president of Uganda. Where is he bad? He's bad because if I read very well the sowing of the mustard seed and what I read about him, he is not a Ugandan citizen by birth. Therefore, General Muhoozi is not eligible to stand for presidents of Uganda, the constitution as it is. I cannot waste time discussing him. As a serious candidate to be president of Uganda, the answer is no. And that is an article that every country does not. He is a citizen by birth in Tanzania. Okujjawo bakyusiza ssemateeka awo tuvudde tugenda ku lwawo kati bwe tuva nga tetugenda ku lwawo katuddeko sayidi eno nina mwabagala violence mulindeeko abagala violence mulindeeko mutuule mukakkane violence mwine mwagala oba mwagala mu kiro oba mu ttani mulina njala mutaaginga abasoga bonna mutaaginge ina bantu abaleko kuno Katikkiro Muvala abaleko kuno n'owekitiibwa Kyabazinga Busoga abaleko video eno violence abagala violence mulina mu ttani bulungi nnyo mutulete muvaako kati olunaku mwakubye NRM akalulu ne mmanyi kiri mu NRM mmwe baana mummanyi kiri mu NRM mmwe mugenda kubye bantu amasasi abalamu basibye nabagambye ebintu Damulya byakoze n'abasajja bajja ne SFC bakoze Kawempe ng'okimanyi nti ba senior politician baganye okujja ku TV ne ku radio okuwolereza NRM nga kyokka akalulu ke Kawempe baade baspendize miliyoni 10 ze biliyoni 10 nabakuba akalu nabawadde simple calculation akalulu ke Kawempe bafira Museveni muga nti balina abalonzi emitwalo 2 mu register zebakola ki zebawandiika wabula bano mu kigambo kye nabagamba nti Museveni akosa gerrymandering mu politics w'ekigambo kye bayita gerrymandering nti dictator akulietinga
constituency na creating municipalities zino zimuyambeko okunganya obuwagizi n'abalonzi ku kyabayagadde naye at this time around Museveni yatenkalaza NRM newandiika abalonzi milioni 10 mu register z'abamemba wabula miliyoni nga 2 ze balinako milioni 16 bonna baana ba national platform bakyukakyuka yensonga lwaki mu kalulu k'ekampi bafunye abantu ku 15 ku mitwalo 2 kati miliyoni 14 balamu ne baneze bagabanye Museveni bagambye njagala sente zange basajje munzibidde ebbanga mwakubisiza akalune munswaza soza sente zange nzaagala kyekyaleese Misa Kabanda n'ayogera bitakwatagana minisita wa Kampala Senihidde yetasobola kujja ku internet kwogera Senindero zimbere tasobola kujja ku internet kwogera nkusiba kubanga manyi nawe mutegedde mukoona ku kifuji ku kisaakaate kiri mu motoka y'emwendi ntudde Seninde tasobola kuva ku mbwajja olenza we tasobola kubanga wajire bwate mutube baba ngenda mbule kyagana embo okusakajja ku kati Seninde tasobola ku kati bwe baatudde bwe bati nga Museveni baganjala milioni zange 14 omuntu yekka yabadde asobola okugyayo omutwe gwe yasigaza okusaza ekkubo n'okubikula sikaati z'abakazi yabadde ayina kubeera Balamu Balugahali kubanga deza yatwala portion enene ya ssente kati ye yaleese omutwe n'abeera ku Natasha Broadcasting Service ebigambo Balamu byayogedde buli muntu yategedde nti omugenzi Paul Kafere yaga nti amagezi gaba ga mutwe so si mugejjo kati Balamu tekyali muntu asobola ga nti Balamu ategeera nedda ekituufu kiri nti Balamu tategeererako ddala Balamu tasobola kutegeererako ddala kuba ebigambo byayogedde naawe bw'obiwulira oyinza obutanyiga osooka n'oseka noga waawo ono omutwe gwa neighbor omuntu bamwazise mwazike bamuloga yasigala mu kasala kkubo oba sinakindi ayinza okubanga oluguudo lw'ebbakuli olwambuka ku Namirembe Road olwambuka ku Namirembe Cathedral ne lukyama ne lugenda eri Nankulabye nti awo yasibira wakati Nankulabye ebbakuli mmenga awo ng'agwawo nnyo obwongo bwagenda no naye atakulekera nawe tumulekera njagala olw'ebigero by'omusajja ono bulungi nnyo wulira emundu zajja ku protectinga Nalukola bali bagenda mutusako obulabi abasirikale bavayo okuyamba Nalukola because the intention of NUP yali yakutusa obulabe ku honorable Nalukola ogwo mutwe gwa Balamu gwe gwogera kankuddiremu emundu zajja ku protectinga Nalukola bali bagenda mutusako obulabi abasirikale bavayo okuyamba Nalukola because the intention of NUP yali yakutusa obulabe ku honorable Nalukola kati njagala otunuulire host oli host naye abuuza ono omusajja omutwe gukola bulungi oba omukulu yagambye nti amagye agajja e Kawempe North gaali gagenze kuuma honorable Nalukola aba NUP obutamutuusaako bulabe oyo omutwe agulina agwetisse bwe tuvaawo yagenze mu maaso n'ayogera bw'ati mwe mugenda kunyiiga naye omusajja ono yagenze mu maaso n'ayogera bw'ati in fact muntu wakulaga nti takwagala natandika okulaga nti nfo ky'okutunuuliza kamera gw'okuba agitunuuliza gwe is exposing you or endangering you ku family yo kubanga abamawulire abasirikale bano jasinga abamawulire mwina family mwina oba olina family olina akwata kamera ng'olina gwogoba gwogenda okuba kiboko n'akuba ekifaananyi nti olaba waakubye omuntu ekiboko oleetera abantu abamanyi family yo okukyaba family yo so tukyalade kirungi ne tuprotectinga abantu abali ku special operation it would be very nice era nzikiriziganya ne CDF kyagamba nti abasirikale abali mu special operation bambala obukokolo kuba oyambala obukokolo bw'amawulire ojja muleka gobereka kokolo okwo olinda akola efujjo gw'okwata right najja ne mbawa amasomo 2
okuli erya surgical operation abadde ba najja nemba amasomo abiri okuli erya surgical operation nasema nemba essomo libayita profiling kati to confirm nti surgical operation yabatiisa nnyo basindikako ne ba agenti babatulimu ne bagamba surgical operation obyogerako otya fe munuupu tetujja bikoze tubimanyi mwagala kucyankala byagwa ninga bali munuupu bagamba babuloga bannaffe ne bavumira surgical operation kati bwe twakoze kye tuyita profiling abasirikale ba indigenous bagambye ntaife tetugenda kuba muntu yenna tulina abazadde tulina abaana tulina emikwano tulina ba obi tulina ba ogi tetusobola kuddamu kuba muntu yenna okitegedde bulungi nnyo kati ono mu statement gyenjagala owulirize yerabidde nti minisita owa internal affairs ne minister of defense bagambye nti kimenya amateeka omusirikale n'okwambala akakookolo n'akugamba nti omusirikale yenna asasula omusaala olina okubanga feesi yerabikiddwako bulungi n'erinnya lyo kati balamu bwakugamba nti muhoozi yagambye abasirikale bambale akakookolo nga batyo oba profiling n'okuprofilinga famire zaabwe kitegeeza nti profiling ekola era ekoze kinene nnyo ne bennyini bemuyita abaana ba ghetto be bayambaza bajja ati buli omu basinga obungi badduse abalala tebakyalabikana ku mukolo because of profiling njagala okuba tebakomedi mwe nabakola profiling and I'm here to remind you Balama and the other government officials and state agents firstly mu opposition abagala okujjako government yammwe that means we can seek asylum anywhere. Mwe muli mu government abawamba abatta abatulugunya. Government yammwe bweneemala okuvaako ku ndagaano zitugenda okukola zetuyita bilateral agreement n'abawanga amala gonna kye tusooka okugenda okukola bakiyita extra additional agreements between those countries gye musobola okuddukira nti buli embassy yonna egenda eneeba esigadde neeba ezinaguddwa mu Uganda tugenda kukola endagaano zonna ez'okuzza buli muntu yenna eyali mu gavumenti ya Museveni adde avunaanibwe emisango gye yazza mu Uganda individually. Government wekyukira ababadde mu gavumenti musobola kusaba asylum na kino kibaddamu. Don't be scared. Omuntu yenna ali mu gavumenti oba RDC oba pusu ani tebasobola kusaba asylum kobere mu sirikale nkiddamu. UPDF serving officer, SFC serving officer, prison serving officer abakola mu SFC abakola mu ISO mwani amateeka ga Geneva Convention aga UN gategeeza nti omuntu yenna abadde asavinga mu gavumenti nga mutulugunya abantu. You are not supposed or you are not eligible to seek for asylum anywhere in the world. Why? Kubanga obadde osavinga mu gavumenti ebadde tulugunya abantu. So kati ffe kitukakatako okukola endagaano ez'okukyusa oba okusaba abasibe bonna ababa bageddukidde mu nsi ezo abadduse mu gavumenti badde bakole obusibe n'okunnyonnyola butyo battanga abantu n'okwonna ensimbi z'omuwa omusolo. Eno vidiyo nkulu nnyo ey'olwaleero kabere Balamu kabere Muhoozi kabere Museveni kabere Janet kabere ani ezo endagaano zigenda kukolwa nga buli kimu kiwandiikiddwa bulungi nti buli muntu yenna mu gavumenti ya Museveni k'obeere wa ebisu nga watulugunya watta kabere famire nga wagiddusa ezo endagaano zigenda kukolebwa zisookerwako buli muntu yenna yakola effujjo olina okukimwayo olina okusasulira byewakola. Ffe tetulina buzibu olw'ensonga tulwanira ddembe ly'abantu mumwona ddembe ly'abantu amateeka weegali gavumenti zitula zikola endagaano nti bwe wabaayo omuntu ali mu gavumenti nga yadduka ne tumanya waali gavumenti ega nti oyo tumba wadde. Ffe tetugenda kutta bantu nga mwe mubatta no mugenda kuteekebwa mu kooti mu confessinga ebikolo birala byammwe amateeka gennyini agali mu constitution ge gagenda obbala mu tebakusaba myaka 3 kalasi myaka gya 3 ekyo mukitegeddemu internet ne banaagijjako mwala biseera kino kibagambye tetulina muntu gwe tugenda kutta no buli muntu alina okudda feesinga amateeka ga Uganda nga bwe gasoma wawamba omwana w'omuntu etteeka lisoma ki life imprisonment beera mukomera obulamu bwo bwonna. Wawamba omuntu etteeka lisoma ki wabbasereza eggwanga wakola kino wakola kiri etteeka bwe lisoma bwe tugenda obbako tetugenda tetulina budde buttammwe no.
you have to serve the punishment buli kyemwakola muna Uganda. Kino kibaddiramu nti amateeka ga Geneva Convention aga UN agafuga basalamu si kuba refugees tegakkiriza muntu yenna yasavingako mu gavumenti kusaba asylum okufuuka refugee oba okusaba obudda mu wantu wonna. It is impossible. Mujja kukwatibwa. So balamu, be very careful. Never know what's happening in government. Engage mutugunyamu. Luli Museveni was very lucky in 80s. Tewali internet, tewali smartphone. Luli Museveni was very lucky until Uganda was still united. But right now Uganda is divided. Whereby in Uganda wanga asobola okungabako information. Mukazi wanga asobola okungabako information. Omwana wanga asobola okugaba information. Olw'ensonga naye alabye ensi teteredde. Nazala wasobola okugaba information kubanga alabye ensi teteredde. Temuwagira kyekimu okutulugunya kususse mulekerawo okutulugunya abantu. Mubuuza gye tujja information tuzibajja mbanyammwe basengammwe bakojjammwe ne mu system mwenyini mutuzijja kubanga people are tired. Okitegedde? So mbategeeza buli akole fujjo mutuga abantu muwamba abantu mu drone mukuba abantu emiggo kuba muyina emmundu. Temulina we mugenda kusurvivingira tugenda bakwata mwenna era amateeka gagenda bavunaana. Assurance jemba wate wali agenda kufa no nga mwe mutta. Assurance jemba inako nti etteeka nga bwe lisoma bwe mugenda defensinga. That is it. Awonvuddewo kati balamu byonna byoyogera simanyi kankabadde maka profile yinyini yakwogedde. They are very scared about profiling. Kankadde mu lutu esembayo. In fact muntu wakulaga ntakwagala natandika okulaga nti mpocho okutunuliza kamera gwokuba agitunuliza gwe is exposing you or endangering you ku family yo kubanga abamawulire abasirikale bano jasinga abamawulire mwina family mwenna obo ina family olina akwata kamera ngo ina gwogoba gogenda okuba kiboko nakuba ekifaananyi nti olaba wakubya omuntu ekiboko oleetera abantu abamanyi family yo okukyaba family yo. So tukyalade kirungi ne tuprotectinga abantu abali ku special operation. Owulira? It would be very nice. Owulira? Kyera nzikiriziganya ne CDF kyagamba nti abasirikale abali mu special operation bambala obukokolo. Kuba oyambala obukokolo bamawulire jamuleka gobereka kokolo okwo olinda akola efujjo gwokwata. Okiwulidde bulungi nnyo ekintu ekyo. Kati wenjagala amutegeere bulungi nnyo nti abasajja bali mu panic era y'amaanyi nnyo. Omwami ono yagambye bw'ati wano saagala munyiige balamu abadde ku kitebe ky'amawulire kya gavumenti n'ayogera ebigambo bino wammanga. Saagala munyiige wabula njagala mutegeere endowooza y'abana abasajja. Wulira balamu bw'ayogedde. Nasaba abamawulire bwemulaba obusirikale ng'alwanagana n'abatemu abo babadde n'amayinja aba NUP bajja n'eroole z'amayinja nga 6 naye nga baziteese mu nsawo ogatta nsawo buli omu gye yalina ng'erimu amayinja n'ozigatta wamu osobola okugyamu loole 6. So ne batandika okukuba amayinja abasirikale naye ate mufo ky'abamawulire okulaga abali mu kusuulira abasirikale amayinja bajja ku basirikale kubanga kyekitunda nti abasirikale bakutte emigo ate ne bagamba nti abasirikale babadde bakutte emigo ng'omusirikale alina radio call nga muguyita mugo. Ekintu kyemulaba ekyo kya antena gye mwalabye radio call eyo antena eriyo ya radio call eyo si mbooko naye mwe mwakitutte nti babakubye embooko. So abamawulire abakoseddwa mbeegayiridde mutusonyiwe. Muwulire wantu aba National Platform ekawampi babadde loole 6 ez'amayinja. Loole 6 ez'amayinja agali mu nsawo mwagabadde nago loole 6. Njagala nkabadde muwulire bulungi nnyo nga sinakazanya. Kati olunaku balamu nnyokolo yebaka ne kitaawo obuddo bali badde babakamu otulo singa bali bakitanye bagenda kuzaala omwana ngwaggwe bali badde bakobakamu otulo naye nabo balowooza nti bazadde omwana kumbe bali bazadde kiwemmemeku oba bali bazadde simigo. Full minisita w'abaana alowooza nga baana kyokka mu department y'omulimu abakadde. Lwaki oswaza abakadde mu minisita yo kuba mu minisita y'omulimu ey'abaana n'abakadde? Lwaki ato oyogera ng'abaana abakadde bali batubaswaziza? Guno omutwe gw'otambuza gwani gundi? Omutwe gwa simigo? Omutwe gwani?
nze olunaku mama ole tatalo begatta bandi badde bibakamutulo singa bategenda bagenda kuzaala gowulira nasaba abamawulire bwemulaba omusirikale ng'alwanagana n'abatemu abo babadde n'amayinja aba NUP bajja n'eroole z'amayinja nga 6 naye nga baziteese mu nsawo ogatta nsawo buli omu gye yayina ng'erimu amayinja n'ozigatta wamu osobola okujjamu loole 6 so ne batandika okukuba amayinja abasirikale naye ate mufo ky'abamawulire okulaga abali mu kusuulira abasirikale amayinja badda ku basirikale kubanga kyekitunda nti abasirikale bakutte emigo ate ne bagamba nti abasirikale badde bakutte emigo ng'omusirikale alina radio call nga muguyita mugo ekintu kyemulaba ekyo kya antena gye mwalabye radio call eyo antena eriyo ya radio call eyo simboovu naye mwe mwakikutte nti babakubye emboovu so abamawulire abakoseddwa mbeegayiridde mutusonyiwe tetujja kukiddamu ogwo omutwe gwa simigo gwe guli mu kwogera abalaba ka firimu kabayita Lord of the Rings series mwalimu akasajja kabayita simigo kayina omutwe guliko ogwa balamu kati ono balamu ye simigo original simigo ali mu Africa yono balamu kasimigo mukamanyi bulungi nnyo sijja kugenda kwate kuteekako wano internet mulage simigo ono balamu simigo yennyini geetaaga Windows update kyekyo kati awo tuveewo tugende ku nsonga endala gyeruwa. Alright. Kino sitira kikola ne kansooke nkikole. 1. Baganda baffe bonna abasoga bataata bamaama mikwano gyaffe abaganda baffe bonna ab'ebusoga tuli mu ggwanga lirimu mbaagala nnyo nga bwe mukimanyi naye bwe tuba tulwana entalo zino nga tulwana akabano tufunamu obutakkaanya mu ngeri omwenda lw'ensonga tebamu temumanyi temusobola kufuna information naye wano wendaga njagala nsooke mbagambe buli musoga yenna wooli information gye ngenda okufulumya njagala ogiwulirize bulungi nnyo bw'oba tomanyi nsaba onoonyereze manye ejja kuvayo abagenda okunnumba nga nze lumbwi nti njogedde bubi ku bwakabaka bwa busoga naye nga ge mazima naye okunnumba tosuubira nti ngenda kukuddamu kubanza information yange njirekayo ku social media n'etambula abagimanyi bagimanyi kati bye ngenda okwogera saagala mwannyinaze taata wange omusoga yenna gy'oli onyige kubanga tomanyi kati ngenda kutegeeza bye tomanyi bwakabaka bwo obitegeere olwaleero era gwe kinaba kinyiza nga tokitegedde nkusaba onsonyiwe kubanga embuulire tefa yonna naye nga gano ge mazima agali busoga mu bwakabaka bwa busoga muwulire bulungi nnyo so njagadde obagamba ekigambo kino mukitegeere bulungi nnyo mwenna abasoga saagala munkwate bubi amazima gali nti leero kandabise mugenda kutegeera ekituufu kyekiri. 1. Najja ne mbagamba bwe twali tutandika series ba comrade ng'obusoga bulumbiddwa nze nasooka nenzira ebbali wa information ekwatagana ku busoga nenzira ebbali nendeka ba comrade ne bakola series nensirika najja sinyakola statement egi ne mbagamba nti omukyalo gwe baleese si musoga ne mbagamba waakabano wano jala mutagingire muvawala ne mbagamba waakabano si musoga under the system sero bihogo educative bihogo nga bano baagala kumaamira Obwakabaka bonna nga basimbye abantu baabo bwe baleetera omwana oyo Jovia Motesi Owakabano mufuula nti agenda okubeera n'abagereka wa busoga ine bantu wa busoga but omukyalo oyo munyarwanda state mafia go baaleeta ebintu bibadde bitambula nga okitiibwa Kadaga Muva n'abalala bonna ne bamayiga baalimu nga batandika okukola ebintu ebyokukyankanya Obwakabaka bwa busoga kati kambawo information ananyiiganyiige abasoga njagala kubeetondera in advance information gye ngenda okuta njagala kubeetondera mujja gitegeera oluvannyuma naye ng'emaze okuyita kubanga tulwanyisa kabano period. 1. Luli najja ne mbagamba nti isa bantu kabaka wa busoga kyabazinga wonna waali kagobako era gyali ali bulungi ne mbagamba temupapa mupulya buli nabagamba temupapa olwaluka mbagamba amazima isa bantu kyabazinga busoga yabinyiika mu nsuwa neyambula ekibamba isa bantu kabaka wa busoga yabinyiika mu nsuwa yadduka
kye kyamuddusa naye nga gyali ali safe era kagobake kati kambuemu information mujja kutegeera. Manyi mu recording muli balije mu recordinga simundi screenshot zino bamanyi bulungi nnyo muzi recordinga bulungi nnyo. Alright, mwenna abasoga nyongero bategeeza nti Kyabazinga yabenyeka mu nsuwa n'adduka ng'ensonga zimufuukidde Kagomba Wegoge. Ku nsonga ezimu ezaddusa Kyabazinga wa Busoga ze zino wano wammanga. Kyabazinga bamala omukola ebintu bine bamukola nga musiba omukazi ow'ekiwaani atali musoga ate nga state agent. Kyabazinga amala obitegeera byonna oluvannyuma mwamulanga ku mikolo nga si musanyufu naye yakimanyi oluvannyuma nti bamusibye omukazi Omunyarwanda yasirika. Wabula Kyabazinga n'agumiikiriza nga mumanyi abasajja basinga obwo gye tugumiikiriza. Wabula okugumiikiriza kwagaana olw'ensonga omukyalo ono yatandika okwefulukuta n'oneefulukuta. Kyabazinga gye yakuba bintu nga waliwo ekitambula bulungi nnyo. Oluvannyuma Kyabazinga batandika omubuuza omupeeka ebyapa by'amataka ga Busoga gonna aga Busoga under the influence of this Kabano woman. Mudye bulungi nnyo. Batandika okukanda Kyabazinga ebyapa by'amataka ga Busoga byonna. Olwokuba bamaze omutega Kabano k'omukazi. Kyabazinga agamba ai be byayanga byaga nti so. Kyabazinga ne yeekyanga naye yeesangira mu mutima n'asirika. Kati eyo nsonga esooka yagamba sobola kuwaibwa ojjajja bwange wadde Obusoga n'agaana ate Omusoga nga yagaanye ekitegeera yagaana. Ensonga ey'okubiri mala okumya ku mazzi. Wano tulaga si wangu. Ensonga ey'okubiri ensi si nyangu. Mujjukira oluyimba lwa musajja mukulu ono Wile Mukaabya Kirinkya lwe bayita Kayanda olirotya mu sowaani yange. Mujjukira oluyimba lwa Kayanda abalina myaka emikulu mumanyi Kirinkya musajja mukulu Mukaabya lwe yimba. Wattu Katuukiro wa Busoga omukulu mubawala yakwatibwa Lubona nga yessa empiki za ine bantu Jovia Motesi. Nkiddamu Katuukiro wa Busoga mubawala yakwatibwa Lubona nga yessa empiki za ine bantu Jovia Motesi wa Busoga. Kyabazinga mawulire gamutuukako n'ategeeza Motesi kiki wakoze. Motesi n'amugamba shut up, don't say anything. Shut up, don't say anything. Musajja atunaasirika nekimuluma muli nga talina kyagenda kikolera n'amugamba ogenda kukola ki. Nkiddamu Katuukiro wa Busoga muvawala yakwatibwa Lubona nga yessa empiki za ine bantu Jovia Motesi. Kyabazinga n'abitegeera n'amubuuza, mukazi n'amugamba shut up, what can you do? Nothing can do to me.
you know what I can do. Musajja tunasirika nekimulumira buli nasirika amawulire ne gatambula ne bagezaako okugulirira abamawulire n'okusirika ne basirika naye era gamala ne gatuukawo. Kati ensonga ziri ssatu. Mukyalo olwamba okuteekebwako empeta n'atandika okukola ebintu ebitategerekeka. 1 ogwokubiri akwata. Yes, oli ku Yugi Update TV kusinzira okubanga otuuliza gwe mukwano gwange yonna yenna ali eyo. Gwe nagambye agala otweyungako, agala okweyunga ku channel eno, kirira wansi waliwo ekigambo subscribe kikoneko okoonene mukadde. Temwerabirako na mukadde kubanga akadde ako mukwano gwange gakuyambako nnyo okuleetera notification message bwe wabanga waliwo information yonna gye tutaddeko. Ate buli wo subscribing obeera otufollowinze, kitegeeza buli kimu kye tunaateekako ojja kubanga okifuna gwe mukwano gwange. Leka okipingwe ng'oli updated ku buli kimu ekigenda mu maaso mu ggwanga gwali eyampuliriza. Abali mu Qatar, Oman, Dubai, Saudi Arabia, abali e Dubai, abali mu US, abali mu UK, abali Canada, abali mu South Africa, nammwe abali mu Ndwana Kenya, nalekaani menyani, nammwe abali mu Asia, matumiddeko nnyo mwe bali kwekuumira ku Yugi Update TV. Mwe mubeezezzaawo amayengo gano aga Yugi Update TV. Mikwano gyange sola beebaza kinnoomu wabula nsazeewo nkozese lino eddoboozi ery'ewamu nsobole okubeebaza. Mwebale kuyimirizaawo channel eno, mwebale mwabajja naddala mwabajja mu comment section ne mukomentinga ne muteekako endowooza yammwe ne mutangaaza bannayuganda ku ki ekiteekeddwa ekituufu okukolebwa gwe okusinziira ku ndowooza yo. So muna batajjangako mu comment section, mbakubiriza okujja mu comment section muteekeko ebirowoozo byammwe, mutangaaze eggwanga ku biki byaba bagenze mu bukyamu ne bikolebwa mu bukyamu eri bannayuganda. Dani ku Airlines Kenya nawe nkutumiddeko ennyo, naye jangu mu comment section oteese, toteekako buteesi linnya lyo. Mujje mu comment section mwe abasharinga, aba likinga, nammwe abasubscribinga mwe muyimirizaawo amayengo ga channel eno. Eyo namba y'essimu gye mbateereddaawo eya noti 726 noti emu 679. Eyo enamba ya WhatsApp eri mu kimyufu. Ye namba gy'ogenda oyita kuba gy'osobola okuyitako gwe mukwano gwange ayagala okulanga wamu naffe. Gw'alina bizinensi yo ng'ogyagala tugikulangire nga wandyetaazo gikulangira. Eyo namba gy'oba oyitako ku WhatsApp osobole okubanga naye bizinensi yo gikuba abantu tugikulangire gwe mukwano gwange ali eyo ampuliriza. Nengenda maaso n'okulabula abantu ku biki ebigenda maaso mu ggwanga naddala nga akalulu kano aka 2026 katuukuse kengedde. Kati buli muntu alina kubeera vigilant, olina kubeera bulindaala oleme kutunda mwoyo gwo mukwano gwange. Waliwo abatunda emyoyo gyabwe olw'M1,1500 sukaali. Gwe beera ng'omanyi akaseera we kanaatuuka akakuba ballot paper, beera nga manyi omuntu ng'omanyi omuntu ogwogenda okuwa, gwogenda ottiikinga, gwe gwolaba asobola okukulaakulanya ekitundu kyo constituency yo, gwolaba agenda otwala eggwanga mu maaso. Bannange tusibwa nnyo akatambaala mu mutwe mu biseera nga bino. Newankubadde obwavu babubalumizza mutya, totunda mwoyo gwo ku lw'akantu katono, wabula saasira ku ggwanga lyo, osaasire ne ku zadde lyo, osaasire ne ku future weenaabeera. Lowooza ku by'emu maaso. Weewaawo abamu muyinza okulowooza ng'ebyatabakwatako nga tebikwatako, naye ensobi yonna yonna ekolebwa eiza relative, sengaawo, maamawo, kojjaawo, biyinza otutuuka ng'ekyo ekizibu gwe kyetooloddeko, ate olaba ebikwatirako biyinza otutuuka esa ne byetooloola ne bifundikira nga bikkutteko gwe mukwano gwange ali eyo. So kyenva nkubiriza baganda bange mwenna abali ku Yugi Update TV ogenda maaso n'okusharinga information eno. Baganda baffe beebeereremu ate era baleme kutunda mwoyo gwa ggwanga, babeere nga batambulira ku mazima, nga bayimirira ku mazima, nga bayimirirawo ku lw'eggwanga lyaffe erijja mu maaso, ku lwa future y'abantu baffe n'eggwanga lyaffe mu maaso, kubanga buli muntu ekigenda mu maaso kati akiraba. Bw'atalaba kigenda mu maaso nkakasa obeera muzibe. Ate era ne muzibe naye
ayina byawulira ebimukyemula omutima kati n'amanya nti no mu ggwanga mulimu kino. So nkubiriza buli omu obeere lalabayi wa munno osobole okuba nga oli kalabalaba w'oyo ku biki ebigenda mu maaso. Obakubirize n'omubakubiriza waliwo abali mu byalo nga tebamanyi kigenda mu maaso. Mubaagaliza subscribinga ku mikutu gino bategere ebigenda mu maaso mu ggwanga lyaffe wakati smartphone zajja gwe mukwano gwange ali eyo. Wabula mbaagaliza olunaku olulungi mubale kwekumira ku Yugi Updates TV mubatana subscribinga mugende mu maaso n'okusubscribinga. Mbaagala nnyo era mweraba.